Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ne mutunuya naye nga ndaba embeera gy'alimu ekituufu yeetaaga biyambi. Nga muvubuka ng'omulaba alinawo k'alinawo agezaako okukola naye nga ne bw'ayingira ekibuga alabika bambi ayiiya bulamu. Sibeerangako like nzize abantu bandisappointinga naye this time round I felt so disappointed. Ne nkwata ne njogera n'omuvubuka ne mubuuza obulamu obubeezaawo otya. Nga ndaba tofunamu watya bw'okola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Nangamba munnange olumu bizibuwala olumu bino nanyinyonnyola embeera ye. Munnange ne nkwata omuvubuka ne mugamba naye n'ebintu by'okola weetaaga oddeyo obisome. Omala okuba ng'obisomye bulungi olyoka otandika obipracticinga. Ne nkwata obusente bwange bwe nayina obutini. Abantu abagaba sigamba nti baba balina naye emmeeme yaffe. Ne nkwata obusente bwange bwe nalina obutono ne mutwala asome. Ne mmala omugamba nti bw'omala okusoma ojja kufunira akalimu w'ojja okukolera. Bwe yamaze okusoma ne mufunira omulimu w'alina okukolera. Yabadde yakakolawo wiiki emu bwe namututte okukola. Nga yakakolawo wiiki egi n'awandiikira boosi we ebbaluwa. Mu wiiki emu nkola nnyo naye nga wagamba akola nnyo tewali na bakasitoma. N'agamba nkola nnyo like the short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubedah. Candle night ogimanyi? Bagita candle night gw'okutte gw'obba. Bawa wa sugar teyamweganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiiga nga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba nga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fiina. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Airtel Xstream Unlimited Internet just got better. Paying for an Xstream Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology.
Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. This must be Ecorp on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at Ecorp Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another Ecorp crime. Oh yeah. Yo, this is APAS and I'm on Real Time with Mimi on Executive Media. Done it. APAS, I'm out. Okay, oli ku Executive Media subscribinga, likinga, bomalo sharinge, ndi waneno banchazizaako wano ku Gibbs Bridals. Gwali eyo mwina bridal shower, mwina ka picnic kamwe. Mugole ali eyo wetaaga gown ennungi weziri wane mabega wange oba ina birthday shoot November atuuse ne December tulinayo abaana baffe abato abagenda okubanga batikirwa, tulinayo zi end of year party. Nkusaba otwesige tubeere ng'ate ffe tuba twambaza omwana wo otuwe omukisa ogwo. Tusaba mutwesige ate mutuwagire bambi Mukama naffe tusaba abaddizeewo. So Mimi's Glamour be banyambaza eshari eno basangibwawo ku Apollo Road kizimbe kya New Comrade Inn. Tulina sharia ennungi obukaya, sharia z'abaana, dresses empanvu ezirabika obulungi eziri elegant eri omukyala ayagala okubeera ng'olabika bulungi nga nze. Obukaya tusuubuza ate ne tutunda ne kamokamu. Tulina obuwoowo obulungi ku Mimi's Glamour kosa n'ebintu byonna byonna omukyala bye yeetaaga okubeera nabyo. Ate programu yange eno gye nkola Real Time with Mimi ebeera eteereddwamu ssente Senkuba Trading awo ku Lumumba Avenue opposite ne St. Catherine Hospital. Yes, yitawo obeere ng'ofuna emmotoka empya ku millions 15 z'otandika nazo obeera ng'osasula mu kibanja mpola oba osobola okukola swap y'emmotoka yo ne babeera nga batwala gy'obadde nayo ate bo ne babanga bakuwa empya. Yes, so njagala okukubuuzaako gwe munnange ali eyo nti oli otya. Mbeerawo wano olumu n'enkolayo ekintu ekyange nzekka. Njagala nnyo okwogerako n'abakyala mostly n'abaana ab'obuwala abali eyo. Olunaku olwaleero ekindeese nti emirimu gibuze mu ggwanga kyokka ate nga weegiri. Gibuze mu ggwanga kyokka ate nga weegiri. Obwavu bungi nnyo mu ggwanga kyokka ate abalina ssente bazirina. Waliwo abantu abali obubi bangi kyokka ate era n'abali obulungi nabo weebali. Naye njagala okutegeeza gwe munnange ali eyo nti embeera si ya lubeerera. Omuntu yenna ali eyo ayamba omuntu. Simanyi kye tugenda kukola naye abantu b'ensi eno tebayambika. Nabadde ndi awo ne mpandiika ku sitasi yange like 2 days back. Ne ngamba lumu ngenda kuwandiika akatabo ku bantu n'ebintu abantu bye bankoze. Naddala mostly abo bentaddeko omukono gwange. Naye obeera ng'eyo mu bulamu bw'ensi abavubuka abali eyo. Tulina abavubuka ennaku zino abaana ab'obulenzi n'abawala temukyayagala kukola. Tolowooza nti ogenda kujja ku bizinesi y'omuntu gye yatandika ne ssente ze, gye yatandika n'obwongo bwe nga talina gwasabiriza naye n'ateekawo bizinesi. Nojja mu mbeera yonna gye wajjira mu mbisi mbi n'osaba omulimu. N'akwesiga n'akuwa omulimu. N'amala okukuwa omulimu n'omufuukira ekizibu. Abantu bawa abaana emirimu
omwana najja n'atuula kati twafuna ekizibu ky'amasimu omuntu omulimu n'alowooza nti essimu ye buli kimu n'owo omuntu omulimu ng'atuulanga mu dduuka bwe riti naye nga alirimu yekka naye ng'olisanga likutte enfuufu naye ng'ayagala gwe agenda okumuwa omwezi ojje n'edduuka lino olyesiimuulire naye ng'alibeeramu yekka nojja n'omubuuza n'omugamba gundi wasiimudde n'agamba nasiimudde nze nina omuze nina busipotsi bwange nsobola okugamba nti kano akantu nkakutte nenkasuulanga awo n'enfuluma nzire ndabe oba olinamu akabeera konna ak'obuyonjo oba olinamu embeera y'okwekubiriza ogambe nti wano wendi we are attracting clients eno bizinesi gyendimu yegenda okumpa ekyokulya enkya yegenda okumbeezaawo kansiimule tubeere bayonjo kasitoma gye teeke wansi essimu yange mwanirize mu mbeera ennungi mwe kasitoma keya gye yeetaaga asobole otulekera akasente kano bosi wange afunemu at the end of the day nange nsasulwe bulungi nga sente yange tetemeddwa obanga bosi tangambye nti tewali sente naye abantu abasinga obungi mubusaba emirimu mu mbeera ya nnaku ate nnyo n'osaba omulimu mu mbeera yakwagala na mu mbeera eyo weetoowaza obusembayo ne bakuwa omulimu nze waliwo omuntu eyajja ewange mukama nsaasire ng'ali mu mbeera mbi nnyo namulabiranga from a distance ng'alina baakolagana nabo ne mutunulira naye nga ndaba embeera gy'alimu ekituufu yeetaaga buyambi nga muvubuka ng'omulaba alinawo kaalinawo agezaako okukola naye nga ne bw'ayingira ekibuga alabika bambi ayiiya bulamu sibeerangako like nziza abantu bandisappointinga naye this time round I felt so disappointed nenkwata nenjogera n'omuvubuka ne mubuuza obulamu obubeezaawo otya nga ndaba tofunamu watya bw'okola bw'oti ne bw'oti ne bw'oti nangamba munnange oli mu bizibu wala oli mu bino nanyinyonnyola embeera ye munnange nenkwata omuvubuka ne mugamba naye n'ebintu by'okola weetaaga oddeyo obisome omale okuba nga obisomye bulungi olyoka otandika obipracticinga nenkwata obusente bwange bwe nayina obutini abantu abagaba sigamba nti baba balina naye emmeeme yaffe nenkwata obusente bwange bwe nalina obutono ne mutwala asome ne mmala omugamba nti bw'omala okusoma ojja kufunira akalimu wojja okukolera bwe yamaze okusoma ne mufunira omulimu w'alina okukolera yabadde yakakolawo wiiki emu gwe namututte okukola nga yakakolawo wiiki egi n'awandiikira boosi we ebbaluwa mu wiiki emu nkola nnyo naye nga wagamba akola nnyo tewali na bakasitoma n'agamba nkola nnyo sisobola bba ku mulimu buli ssaawa nga sirina wenfulumamu sisobola kubeera omboggolera oli rude biki kati bwe baba bimpadde nemubuuza bakuboggolera bali rude bakukola ki lumu baŋŋamba nsiimuule lumu baŋŋamba nga waliwo abeetaagisa ku dduuka nga ndi mu tawuni naye ne banteeka ku pressure agendayo edduuka liggale gwalina ekisumuluzo genda oggulewo ndowooza owulira ebiremye abaana emirimu kyakubiri nze sobola beerawo nga ntudde mu kifo kimu mental health yange naye mu ntandiko ebyo teyabyogera nti tasobola tutuula mu kifo kimu yamanyira kuzunga buzunzi nze mulamu bwange sinyiigirangako muntu nga bwe nanyiigidde mwana oyo era namugambye genda naye ogenda kubonaabona n'ensi eno bw'onaaba bw'otyo bweweeyisa n'abantu omuntu yenna ng'akukkiririzaamu n'akuwa kikyasuubira nti kirungi gy'oli nga talina kibi kyakukoze naye gwe olw'okuba wamanyiira okuzunga era nenzijukira nina kyali wange yaŋŋamba ekintu naŋŋamba Shamima olaba abo abantu abali ku makubo abamu si kugamba nti tebalina ssente abamu balina abantu be banyiiza ne babakolimira kyova abali ku kkubo bwe batyo bagenda bazunga
njagala okutegeeza abantu abamu babi. Ate nze no message yange leero eri egenda eri abavubuka abakyali mu 20s, 25, 26, 27. Obulamu nga bwe mubusuubira si bwe buli. Sente teri mulimu genda kukola nga tebagenda kukugambako. Ogwo teguliiyo. Bw'oba olina omuntu asobola okwekubiriza n'agamba nga bossi wo n'agamba ndi mu kulya omukozi wange talidde, mwagale nnyo. Ng'olina bossi we yeekubiriza n'agamba nze sibeera na ssente ya mukozi bw'aba yakoze omwezi gw'engumuwa ne bakuwa omwezi gwo nga tebakulumangako yadde. Yagala nnyo omuntu oyo kuba si yakuzaala. Yagala nnyo omuntu oyo kubanga waliyo abaana abakola emirimu obulungi nga n'okusasulwa tebasasulwa. Ng'olimu emirimu bakola mingi nnyo nga bakola mingi nnyo naye nga ne ssente ezibaweebwa teziri wafe ebyo bye bakola naye ne babeerawo nga bakola ng'ate balina empisa. Beba abantu be musanga ng'akugamba nze nakolera mu mbeera embi naye Mukama n'anzijukira. Naye mmwe mutambudde mugenze ku bizinensi z'abantu muzoonoonye muzisse muvumye babboosi bammwe mubakaabizza amaziga. Omuntu abadde akwagala, omuntu akoledde ebirungi bingi naye nga ky'osobola omusasulamu olumu kumubba, ky'osobola omusasulamu kumumanyiira, ky'osobola okumusasulamu mujolonga. Omuntu yenna yali akutaddeko omukono gwe okukuyamba mu mutima mulungi nga si mbeera mbi. Ebiseera ebisinga bwe tubanyiiza batukolimira bitukwata. Osanga abantu eyo nga babonaabona muli amuga naye omuvubuka ali talented bannange. Omuvubuka alina talent etalina alina naye oba lwaki bambi oba lwaki ali bw'atyo. Talent ye yonna eyo yenna ali awanywa njaga. Nze nakyali wange yayamba omuntu n'ayamba omwana naye ng'omwana gw'ayambye muntu mukulu naye ng'obulamu alaba buganyi ng'awunya n'okuwunya. N'amuteeminga bulungi nnyo nga ne bwe muba mumusanze takyasaana kuwunya. Yamusasuza bivumo. Yamusasuza kumugamba nga bw'atali muntu mulungi. Abavubuka abali eyo omulimu gujja kukuvaako gira oguzannyisa. Naye nkukakasa bw'olituula wekka ng'otuuse mu myaka kati egitegeera nti nkuze ng'onoonya omulimu naye nga n'oba ogunoonya tokyayinza kugufuna. Ng'okuba amasimu naye ng'otya n'okukubirako abantu b'osuubira nti bayinza okukuwa olw'empisa zembi. Weewalanga nnyo okubanga empisa zembi zigenda kukulemesa okuddamu okukuba essimu eri omuntu gwe weetaaga olw'obutaba na mpisa. Nze nabagamba wano Mukama wange for as long as nga nsasula nga ne byankozesa tebinsittaza eri ddiini yange nze ng'omuntu nga tebindeetera nange kufuna bulemu oba kufa mentally nze mba ndi wakukola. Bina ngambyeko simanya biki simanya ngambye siimula kati nga nze nkola mulina edduuka nga nkolera awakyafu mbola okuba nninda bossi wange olw'okuba bizinesi si yange. Bw'oba oli mu bizinesi y'omuntu gyagala ng'eyiyo awo Mukama wagenda okukuweera naawe ofune eyiyo ate Mukama agikuweeremu obulungi naawe abakozi abalijja gy'oli naawe bali kuyisa bulungi kuba naawe gye wava wayisanga bulungi bakamaabo. Kuba naawe gye wava wayisa bulungi bakamaabo. Naye ebintu bye tukola mu bulamu bimala ne bituddira. Ekyo nkibabuulira. Ebintu bye tukola mu bulamu bimala ne bituddira. Nze mbeera nnyo ne ŋŋamba abantu ebintu ebinnyamba mu bulamu bwange ensi n'endaba n'egamba naye Zubedah alina characters ziringanga nnya z'abantu tebasobola kuntegeera. No one can sit down nakugamba oyo ye Zubedah ali bw'ati. Nakugamba ndi Zubedah ali bw'ati kuba ne mama wange kati ayinza okuba takyammanyi. Yakuza muwala mulala. Essaawa zino natuula ne mmanya nti maama waatali nnyinza bbeerawo ntya. Neetuuza nzekka ne mmanya kati nkuze. Obulamu buno nnyinza kubutambuza ntya ewatali bantu bonna nga nnina we neekutte. Ne mmanya oyingidde ekibuga olina okukola ogenda kusanga abantu nga be bagenda okukukozesa. Kuba ffe abamu tetwafunako chance yakukozesebwa abantu ba famire. Tetwafunako chance nti abafamire yaffe agambye nti nina position mwendi kantwalewo abaana ba muganda wange kantwalewo ani gutaali musango gwabwe
kubanga baba kikola kyali kya buntu ate era n'obutakikola ddembe lyabwe tebasobola tesobola banyigira lwekyo naye ensonga yange eriwo eti nti omuntu yenna tuula nze mbagambye nze omuntu tosobola kuntegera because na characters nga nnya leero osobola okusanga Zubedah omusiru enkya osobola okusanga Zubedah agenda okwogera naye for counseling ngate ebigambo byenkugamba nina omukisa tinjogedde n'abantu abasinga abafumbo bantu bali mu depression Mungu nanyamba ate ne bawona abafumbo babadde bagenda okwawukana Mungu nanyamba ne baddiŋŋana nange nzirawo ne ŋŋamba oba biki bye mba mbagambye ebyo bibasanyusa oba biki bye mba mbagambye ebibaleetedde ate okuddawo n'owulira mulinga obulamu bwo naawe butambula ogenda sanga Zubedah nga wife material ate nga maama ogenda sanga Shamimu nga amanyi okukumaakuma baganda be amanyi okukumaakuma maama we ogenda sanga Zubedah mu Nakatemba ogenda kusanga Zubedah nga bw'omulaba bw'otyoga naye omukazi asirika ddi kyokka olina b'ogenda okusanga bakugambe siwuliranga kyemulaba ku online ffe si kyetulaba nga tuli naye so nkola ekintu ekituufu mu budde obutuufu ate mu kifo ekituufu mu budde obutuufu mu kifo ekituufu nze mukama wange aba mukama wange leero njagala njogere n'abaana ab'obuwala n'abalenzi mukama wo abeere mukama wo kubanga bw'ogaana mukama wo muwa ekitiibwa nga at the end of the day akuwa akasalale kowerera abaana bo kosasula ennyumba yo koolya kwonywa emirimu gibuze era bangi abatagirina nze inbox yange ejjudde abaana abanoonya emirimu abalina zi bachelors abalina zi PhD abalina zi masters kyokka nga waliyo ataasoma nako ng'akozesa bwongo ng'alina ssente naye mu bino ebintu by'emirimu kambabuulireka gwe amuwala ali eyo andaba oba omuvubuka ali eyo tebikwetagisa kubanga okuze kikwetagisa kubanga olina amagezi n'empisa osobola olaba Zubedah nga yagala noga nze mpa bakama bange ekitiibwa kyova olaba nkyasobola okuyimira nenkugamba nze John Segawe wange tasobya era nabagamba mu bulamu bwange lumu njagala kukwata kintu oba ki ngende neebaza omusajja oyo ng'ensi yonna eraba okitegeera mulimu abantu ekituyamba abamu mukama otuwanika tujjukira gye tuva tujjukira abantu abo abaatujjukira abalala we bataatujjukirira nze bwe mbeera wano ne ŋŋamba abantu John Segawe wange tasobya nina ensonga zange because ensi we nali ntegeredde ne ŋŋamba bannange ensi egaanye kati ngenda kutuula wano nga sirina mulimu gwe nkola yanzijjukira mu budde bwe nali sisuubira nti alina n'ennamba yange mu bantu be nali nsembayo okunkubira yali Uncle John Segawe mu bantu be nali nsembayo okunkubira yali Uncle John Segawe nga nina gye ntuddeeyo buli kimu nkivuddeko yali Uncle John Segawe nga n'essimu ye sigisuubira mu budde obwo nga n'embeera gye ndimu tensobozesa na kugenda kukola byayagala nkole era bwe yankubira akasimu bw'ati bwe nakalaba natya kuba nze nayina ennamba ye naye nga simusuubira ku kitiibwa kye kubanga ayina ennamba yange kuba nze mu bantu nakula neegomba okukolako naye Uncle John naye ng'ate mutya nnyo kati nga ŋŋamba singa mba nkoze naye kibeera kitya naye ne ŋŋamba mukama lwalimpa omukisa neekolako n'omusajja oyo ne bwali nvuma okubula okunsuula wali mu bulamu bwange kale ndiba nkoze naye era lwe ndimusemberera mukakasa siriddamu muta mba ndi awo mukama mbivuddeko ŋŋambye akantuule kati wamu obulamu nga ndaba butambulira awo siraba kiddako like serious nga siraba kiddako naye ndaba ennamba ya Uncle John ne ŋŋamba Uncle John agamba ki nga seeraba yadde nti ayinza n'okunkubira kumbe ndowooza ye yalabanga akawala akamanyi okuzannya kati nga ne mu bantu basobola okuzannyisa seerabamu nga nze ngenda okukola ne Uncle John. Uncle John n'ambuuza gwe baŋŋambye wazadde onookola nina project nenziramu nga ntya n'okutya nga n'eddoboozi likankana muga yiye nja kukola Uncle John naye nga ndi nakawere naakazaala kuba nze nina system nze bwe mba mbuto kuba togenda kundabako nga ndi lubuto nepositi nze mbu nkoze biki embuto ziba zange bwe nzaala
leero enkyamba njagala tutandikirawo okukola gyewe ngamba abantu abamu balaba abo bashira price baani ensi ne bateekako amaanyi mangi naye ng'abantu abamu bakozi beerekereza otulo kubashira mulaba olumu apositinga ne ku ssaawa 9 abalala gye tuba twebakidde oba abalala gye tuba tuyimuse tusabamu nga shira namulabako olumu ng'apositinze vidiyo ya ssaawa 9 ali ku booda kati gwe nkeera nkyanga okeera oyogerera omuwala oyo. So abantu muwe babosi bamwe ebitiibwa. Nze Uncle John bwe yankubira n'angamba oyagala okukola namugamba ye. Kati mmala okyogera ntunula ku mwana nga ndaba wa weeks. Neezijukiramu ne kyaŋŋambye nti project n'angamba nayo oyina okujja kale kati kabakuteeke mu group. Ne mugamba kale Uncle John. N'angamba mugenda kujja for script reading. Ne mugamba kale nze gwe mulaba nakeera nayambaza script reading yali ya ssaawa 10 oba eyo hoteli oba bagiyita batya eri awo nga mundeeba yali ya ssaawa 10 by saa 8 nze gwe mulaba nali saa 7 nali maze onnaaza omwana mwambaza neeteeseteese nkutte omwana owokubiri nga nina omudduse wa maama wange ntambule n'owa weeks naye nga ŋŋamba nagenda ŋŋamba ya Allah nyamba eno project njikole ne Uncle John naye singa kuba nagendamu n'emitima ebiri nga ŋŋamba singa ntuuka wali ne yeekuba naye nga nsaba kimu ŋŋamba ya Allah nyamba project ogimpe kuba bw'agimpa bw'ati bwe pa nja gimukolera siriddamu kumuta. Natuuka wali nendaba abantu be bataddewo be tugenda ozannya nabo nentunya Uncle John emirundi nga mutima neegamba yenze gwayise. Nasooka bwe natuuka bwe nti n'antunulira n'omwana n'angamba ozaalazaala buli mwaka naye nga gwagamba nzaalazaala buli mwaka nina abaana bameka abaana aba oyo nga gwanvumirako wakubiri nantunya nensirika kuba nali mumutya naye ng'ate njagala okukolako naye kati mubisookera ddala nsooka neneteekamu ekintu kyono bossi wange kuba Uncle John ne bwanvuma bitako because kati sigamba nti simutya kati mwagala nnyo muwa nnyo ekitiibwa naye ate mukwano gwange. Natunulira Uncle John bwe nti ne basoma script ne bampa paati zange nenziwulira nga nga zampadde nga character yange gyampadde yeeyo omutima ne neegamba ngenda kusansabula script eno ngenda kuzannyira Uncle John mbeere nga takyayinza kunta nga buli project gyalowoozaako nina okuba mu bannamba 1 be. Neewuuba n'omwana wange twakola rehearsals emyezi 3 nga neewuuba n'omwana ng'olwolumu Uncle John anvuga nanzizeeka nandropinga kuba nalinanga omwana naye nzijukira waliwo olunaku kuba waliwo abaana boosanga n'agamba bosi waffe aboggola omusajja avuma omuggyako ki omanyi nti n'emikwano gyokka egyotolodde mukamaawo giyinza okuba nga lyeziggulo ligenda okuba ettaffaali liri okuba okugaggawala obwetoowaze eri mukamaawo bwetaagisa sometimes. Nze lumu nava ku bwezawera ssaawa 4 nga sina rehearsinga ate nga nazze ssaawa 4 za kiro wetuli waliwo empewo waliwo ensiri nga ntambula n'ebibikka omwana because nali mmanyi nti omwana balina okumubikka naye bwe nalaba nga ziweze 4 mukyala mufumbo ziweze 4 sinakubayo kasimu nina omwana omulala asoma mulekera mama wange ate naye nina okugenda mu piikinge eno mama wange wankubira amasimu ga kumukumu saasiibula Uncle John naye nga mu protocol ya art olina okusiibula director ng'ova ku seti oba n'osaba oveewo saasaba naye nga nali nkimanyi nti nina okusaba naye olwaka pressure ke nalina omwana ninayo omuto ninayo omulala ava ku ssomero sirina maidi nagenda bugenzi nayita buyisi boda weyajja swi neŋŋenda tebansindikirako ka message
teyankubira nti lwaki wagenze because later natuuka nga nina okuzannya n'ababuuza Shamimu aliwa ne bamugamba yagenze yasirika enkeera nzija nakeera rehearsals nga zitandika saa 10 natuuka ssaawa awo ndowooza 8 ensanga waawo bannaffe betukola nabo netandika onnyumya abankwatiddeko omwana biki omwana yakulira n'omu yakulira mu rehearsals because zaali za myezi nga 3 myezi awo ku myezi 4 ndowooza nga yeshu bwe natuuka n'ambuuza ejjaani yakutadde ne mugamba ko John obudde bwabadde buzibye ng'ate nnina omwana yanvuma nanga tolina mpisa bye bagamba muzaalazaala biki obudde nga tebunnatuuka tuli mu rehearsals script yetuwuba oli mu kuzunga nga toyogedde omuntu yenna bw'aba avaawo ayogera omanyi okuvumira mu bantu entusirika bwe nti kati ne mpulira muli ennaku ne ngamba lwaki tali mukitegeera nti nabadde nzirusa mwana lwaki takitegedde ne mpulira muli nga njagala kaabo olw'obusungu ne mutunuulira bwe nti ne ngamba awo ne ntula bwe nenjogera kyajja buzi ne ngamba no when it comes to my kid I do not compromise. Kati ekyanyamba Ruth ye yawulira anti Ruth Kalibbala. Ruth n'agamba Uncle John namugamba nedda bambi budde bwabadde bugenze nze namugambye agende ng'ate empewo nnyingi nnyo wano n'ensiri ku mwana naga bw'aba anaakola mu script eno ayiye bw'agenda okukikola ku mwana we otherwise saagala bintu bintabula naye nga kitegeerekeka pressure ayina pressure ya show obudde buweddeyo nga script nene nnyo yeetaaga obudde ng'ekituufu teweetaaga muntu yenna kukunyumiriza I mean like kuwa excuses maya za mwana biki because nange nagamba singa nali manyi nti nina omwana nali nina okugaanirawo naye the moment nti nakkiriza inkole as of now n'omusajja teyeetaaga excuses bwe baakimugamba n'abivaako n'agamba tukola tukole ne tukola kati ndooza later bambi n'akijjukira nti wo bambi alina omwana kati enkeera bwe nadda eyasooka najja n'agamba leeta wano okusitulire omwana gwe eŋŋamba kuba n'enkeera nakoma wadde banvumako olwe n'enkeera nadda nze neesiba ku Uncle John paka kati tasobola kubeera na project n'atampita kati daddi wange abantu basinga babuuza lwaki oba oyita Uncle John daddi ayina kye yankolera mu bulamu era nsaba nnyo Mungu amumpangaalize nange nfuneyo kye mmukolera mu bulamu manyi nze njagala nnyo okujjukira abantu so nasanyuka nnyo so mbadde njagala nnyo okugamba abavubuka abali eyo muwe ekitiibwa babboosi bammwe akwata Mungu gwayisizaamu n'ateekawo bizinensi gye mugenda okujjamu neyeewaayo n'akusasula omwezi neyeewaayo n'akuwa akalawensi ka buli lunaku waliwo n'abamu abagula ne lanki waliwo n'abamu nga bwe mulwala boosi wo yakutwala mu ddwaliro ku ssente ze ate nezizo n'atazikutema kyokka ate era waliyo ne boosi atali mwangu akusasula naye nga taseka musoma busomi mukamaawo yaani mukama wange tayagala kweyogeza teweeyogeza linda abeewammwe ogenda kwogera nabo ono si nnyoko si kitaawo wabula waliwo ekibagatta ye bizinensi gy'ogenda okufunako akasente at the end of the month so kiki olina okukola kubeera wampisa eri boosi wo kubeera mugumiikiriza ogumiikirize ku mulimu ogwo gw'oliko basisita bange abali mu biyumba embeera si nnungi era obulamu bukaluba olumu naye tukwatirireko obwo obugumiikiriza obulaba bw'oli mu kukola bwe bugumiikiriza bw'ogenda okuba ne mu bizinensi eyiyo ng'ogigguddewo kuba ogenda kumanya kitegeeza ki kuba ssente zo zino ogenda kuba toyagala zife zaakumenya ate era Mukama agenda kukuwa obulungi mu eyo bizinensi gy'okoze kuba naawe wayisa bulungi mukamaawo bakama baffe abamu si bangu naye ate batuwa akalimu ako gwaka akalimu k'ojooga k'ogamba nzisobola kukola awo n'ensiimuula waliwo asobola okujja n'akola n'asiimuula buli lunaku n'akuba ne nabbubi nga teryamugambye nga ye agamba singa nze nkakwatako tolya 30 ga mwezi tokola mulimu gwa 30 waliwo anoonya nga ne baba muwa 15 omwezi akola
n'agamba ne bwe natambuzaawo ebigere naye omwezi ne bampa emitwalo 15. So gwe gw'olabanga omulimu ogutalina makulu abalala bagulabanga mulimu gwa makulu. So njagala okukutegeeza mu byonna by'okola njagala obeere muntu mukulu otegeere nti ensi nga bw'ogiraba si bweri. Wa boosi w'ekitiibwa mubaleemu amagezi. Omuntu akwagadde nga si yakuzaala nabagamba akikola lwa buntu bulamu naye tebiba byampaka. Nga bw'osobola okugenda asobola okufuna omukozi omulala ate ng'ayinza okuba asobola n'okukola okukusingako. So nsaba bw'oba olina akalimu ako kakwate bulungi kaagale. Akalimu ako ye maama ye taata ye mwana we ye buli kimu because we katali bano bonna b'oyagala baana maama baani bagenda kubonaabona. Bonna bagenda kubanga ne bwe balala teri kibi nga kubanga olina ekizibu naye nga tosobola yamba bantu ate nga bakusuubiramu essuubi. So bw'oba osobola okuba essuubi eryo libawe mu mbeera esingayo okubeera ennungi. So yagala mukamaawo yagala bizinensi yo okitegedde. Tebamala gayingira bwe batyo ng'abantu bakola. Omanyi ebintu bya kamera kati temubimanyi okitegedde. Ebintu bya kamera bino temubimanyi. Oli ng'asaze olubuto. Ng'osaze olubuto gwe Zaayi. Mbambi osaze. Kati you're looking like someone. Gwe lekyo oli otya lekyo mu kifo kimu lekyo lyose nojogenda kumfitingirako mukana akagoye. Si akako. Be patient. Kakati njagala kubasiibula naye mugende ku Senkuba o trading mugule emmotoka. Emmotoka nga nyingi ezijja wano leero kiki? Ani yaguze kumwena? Zaayi waguze emmotoka? Bwe tukuyitako oyogera mubadde mumpeereza message kati bwemusanga ne mumuyitako. Naye banaye Aisha walayi mugule esi ebbugu muligenda kunzitira muna. Okujja nga mwagala nsaanuuke. Mumpeeko. Agenda kuteeka mu video. Musiibe bulungi mweraba. Toleetanga abantu mu kamera naye. Executive Media. Focus, innovate, succeed.